tubalamusizaako bannyabo ne bassebo mwebala okubeerayo mwebala okukola n'okukuuma mbalamusizaako mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristu. Omukama yeebala akyakuumye nga bulijjo amannya n'eddoboozi erinnya n'eddoboozi Ssekabira Joseph eddira Effumbe muzzukulu wa Walusimbi era musajja wa Kabaka. Tweyanza nnyo abatugoberera ku mukutu gwaffe guno manyi nnonoyo kwe tuyigira ebintu eby'enjawulo ebikwata ku nnono zaffe naddala Abaganda. Bantu bangi nnyo mukula bukuzi temumanyi nnono zammwe, temumanyi lwaki ebintu ebimu biriwo ebityo nga birina okubeera. So tugezaako okubattaanyiza ebyo ebitonotono bye tusobola. Tusiima nnyo obubaka bwe mutuddiza. Bw'obaako nekyobuuza osobola okiteeka mu comment section ne tukisangawo ate naffe ne twongera okuttaanya ensonga. Twabasuubiza nti omulundi ogunaddako tujja kutunuulira ebiseera mu Luganda oba essaawa. Nti essaawa eno ki ekikolebwamu, kitegeeza ki? Essaawa zino Abaganda bajjajjaffe nga bwe bategeeza baali basajja bagezi nti baalabanga edda tewaalinga masaawa nga so tolinawo mu ngeri gy'opima budde, naye baamala okulaba biki ebibeera buli ssaawa ey'enjawulo, buli ssaawa eyitawo ki ekibeerawo. So ne batuuma essaawa zino okusinziira ku ebyo ebibeerawo. Leero bye tujja tutunuulira ssaawa emu, ssaawa bbiri, ssaawa ssatu, ssaawa nnya. Nkakasa vidiyo eno weenagwerayo ojja kuba oyizeemu oggyemu ekyamakulu. Yes, kati tujja kutandika n'essaawa ez'emisana. Tujja kutandika essaawa emu. Essaawa emu nga eno eyitibwa maliiri. Mutera okuwulira abagamba nti nakedde ku maliiri, nakedde ku makya. Ebeera ssaawa emu, baba bategeeza ssaawa emu, nakedde ku maliiri. Bwe tugenda ku ssaawa yaffe eddako ssaawa bbiri, oba essaawa ey'okubiri, eno eyitibwa ssuula essanja. Nti ssuula essanja baba bagenda oba abakulira mu kyalo mukimanyi nti omukyala bw'agenda mu nnimiro mu ssaawa bbiri aba alina okusalira ku bitooke, aba alina okusambulasambula, so abeera asuula essanja. Kyova olaba essaawa yaffe eno ey'okubiri eyitibwa ssuula essanja, abo bonna abaali basalidde ku bitooke. Bwe tugenda ku ssaawa yaffe ey'okusatu, ssaawa yaffe ey'okusatu eyitibwa manywataaba. Manywataaba. Bwe wenna nga wakulire wajjajjaawo nkakasa wamulabanga ng'azuukuse ng'akoze ku byakolaawo n'aggyayo akabindi ke n'anywa ku taaba. Ssaawa ssatu ezo kye bava baziyita manywataaba. Nti omuntu abanywi ba sigala, abanywi ba taaba baba benywerako, baba bafuweeta. Essaawa ezo ez'amanywataaba. Bwe tugenda ku ssaawa zaffe ennya, ssaawa nnya kalasamayanzi. Kalasamayanzi olwo wano amayanzi gaba gabuuka. Era abaana abataavu kusinga wano bwe bakwatira nnyo amayanzi, bwe bakwatira ennyo amayanzi, ndowooza naawe ojjukira mu buto nga mumanyi okukwata amayanzi ng'akasana ako kaakaaya kamu kavuddeyo. Amayanzi gaba gabuuka, kyova olaba baziyita ssaawa nnya kalasamayanzi. Bwe tugenda ku ssaawa ttaano, ssaawa ttaano zibeera wano abantu baba batandise okunnyuka okuva mu nnimiro, abakedde ku kidima baba batandise okuvaayo. Ssaawa ttaano ziyitibwa mannyuka. Akasana kaba katandise okwememula, so olw'okutya obulabe nti emisota giyinza okukutuusaako obuzibu n'obeera ng'onnyuka, ziyitibwa mannyuka. Ssaawa mukaaga gaba mafumba ga byamisana. Olwo maama avudde mu nnimiro oba jjajja atandise okutegeka okuwaata emmere.
emmere eba ewaatibwa ne bagiteekako. Bwe tugenda mu ssaawa 7 malya ga byamisana. Wano zino ssaawa ffenna tuzimanyi nti ssaawa 7 bwe zituuka ebeera lunch time. Buli omu aba yeetegeka kufuna kyamisana. Mpozi abataba nakyo ennaku zino waliwo enjogera egamba nti leero ffe tuliddewo oxygen, embeera yatabuka. Abamu balya kimu oba abamu banywawo mazzi. Ntera okubawulira abavubuka eyo nga bagamba mujje muneegatteko ku ka oxygen kano kalanki. Naye ffe bwena tubasabira nti Mukama ayongere okugonza mu mbeera musobole okulya proper meals oba nga bwe zirina okubeera. Bwe tuvaawo ne tugendako mu ssaawa zaffe ssaawa 8. Ssaawa 8 liyitibwa ggandaalo. Nti bantu bamaze okufumba kuwedde, ku kyemisana kiwedde, kati omuntu agudde eri awujjaddemu, oli mu ggandaalo eryo owummuddemu, tolina kikusumbuwa. Eggandaalo abasinga obungi ennaku za Christmas oba ennaku za Ssekukkulu we zituuka mumanyi nti tuli mu ggandaalo. So ekigambo ekyo kiva wano nti eggandaalo, okugandaala oba okuwujjaalamu. Bwe tuvaawo ne tugendako mu ssaawa zaffe 9. Ssaawa zaffe 9 ze zino matyabanku, ziyitibwa matyabanku, nti akasana kaba kakendeddemu. So omuntu oba osobola okugenda n'otyaba ku nku ate ezinaakola enkya oba ezinaafumba ekyeggulo. So ssaawa 9 ezo ze ziyitibwa matyabanku. Bwe tuvaawo ne tugendako mu ssaawa zaffe 10, zino ziyitibwa mayimbulambuzi. Mwe mwenna abaali balunzeeko abaakulira mu kyalo baku bino nti tukuze kati ebiseera ennaku zino tekyali nnyo muddo, tekyali ttale. Ettale lyonna balitemye balizimbyemu. So embuzi zirina kusibibwa mu luggya oba mu biyumba. Embuzi zaatwalibwanga ku ttale era ng'essaawa 10 olutuuka muziyimbula ne zivaayo. So essaawa 10 ziyitibwa mayimbulambuzi. Bwe tuvaako awo ne tugendako mu ssaawa zaffe 11. Essaawa zaffe 11 ziba za mafumba byaggulo oba makola ga byaggulo. Nti abantu baba bategeka kati ovudde mu ggandaalo, ovudde mu kutyaba enku, ovudde mu kuyimbula embuzi, kati weetegeka kufumba kyaggulo. Bwe tuvaako awo ne tugendako mu ssaawa zaffe 12. 12 ze ziyitibwa kasendabazaana. Kasendabazaana kino kirimu ebintu bibiri, nti abantu baba bannyuka badda waabwe abakozi, oba kasendabazaana nti ze zino ssaawa ze bakwaniramu baka abasajja. Mulaba batandika okutuula obufoofufu. Mubalaba eyo gye mubeera kasendabazaana basendasenda abazaana. Bwe tuvaako awo mu ssaawa 12 ne tugendako mu ssaawa zaffe ez'ekiro. Tujja kutandika n'essaawa 1 ey'ekiro.